baffe bano mumanye engeri gye bajjamu era ne kitegeeragano gye balina ne PLP bano waliwo omu ku bantu eyattibwa wano ekijjukizo nkimanyi bulungi naye ekizimbe kino tebakaddamu kiza akazimbe ekizimbe kino bwe bakiteerawo lwali nga abali bavunanyizibwa ku mwalo bakolagana nabo naye buno obudde waliwo enteekateeka ne BLB okulaba nga wabeerawo enteekateeka okulaba nga babazza enteekateeka wenaabe wedde obulungi okulaba nga wonna wonna kidda mu maato nga wona Ssaabasajja Kabaka gamba mu Lungereza kiri temple esimbadde njagala okumumya bikyagende naye nga wali omuntu waliwo mwami Rogers Dungu ali wali mu maaso kati ono wabbaali bamuyita White Bally naye nayo ngeri yabbaali Stanley Bally naye yeyita White eri erikola business John White Bally alinawo ki yakolawo n'engeri ya beach awo gwe bayita omusajja omwe bamuyita Kigundu omuvaako netugenda ewa Rogers Dungu era oyita wano ogenda ddala kati tekaligenda ddala paka Kaazi oyompu weyalabye bobingaja naye kweke mabega watoye nayitabe oyabe yaze kabya najjukire bigambo byayogera tajja kusalawo ngono atidde abantu beyongera nakawo obuzika bw'abayongono bato omusange bulimba bwabasukka nze ndugwa chairman wa mukudde tomusange kayinya ne group ye balimba balipotinga bituufu badde manyire bayogera ate kati mwabe nabe Masaka mwe musingo bawagira tomusange bakulimba oli muyaya akubula n'akagurupu ke kubaffe batusayinize na kuva Kampala nti abo no bagana banna Masaka tomusange yagamba bona abayayi batambula nabo nze navuganyako nti omusange kayinja n'empuuga nanvuma nga ndi wero si wanu nga te MP nagamba banonda bava mu magye mu barracks bannaye put it on record kapata ameronda baba no abatuze kanya na MP kanaye webitano yemwogera koji obita empuga nsamba yazirya agende asesemaze agende olaba ne marathon tabaddeyo atyayoki kusabano yebase oba aleyala bekina nakakande ya bedi lwanika tabadde marathon tibazze wabayina amaanyi ga Buganda bantu buli wagamba bakiikirira banna Masaka akagulupu aliwa marathon akyabaddeyo Joto yekole interview ne nakakande kuliye tabaddeyo abedi bwanika tabadde waddeyo Maria Kabanda bali luddawa andi beboogera bagamba bakiikirira banna Masaka bekiikirira fetogera banna Masaka nze sente bwe kyalisingako abantu abangi Masaka nyeno mukudde kale omukulembeze olwedde anaatera otuuka bamuyisizza bamuyisizza eno bwe bati bagakukira wano omubaka agume abasajja abeeyita banna Masaka si banna Masaka tebogerera Masaka boogera kabinja kaabwe ate kamanyizwa ka DP bloko president wa kaseera akakyukakyuka buli lunaku yagume ffe wetuli okumuwaka lulu tumwagala nnyo webayi munyana tuwabudde n'okyuka. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aboluganda balamusizaako nnyo. Waliwo omukyala mukulu myaka ate nga mukyala mukulu mu ranka z'amagye alina ekigambo kye yayogedde
kinawulidde nga kyankutteko nnyo era nedaba nga singa tuba tukiwadde amakulu nga ffe abaagazi b'enkyukakyuka awamu n'abakulembeze baffe abatukulembeddemu mu kunoonya enkyukakyuka mu ggwanga lyaffe kiyinza okutukolera era kiyinza okuba nga kya mugaso nnyo singa tukitwala nga kikulu. Omukyala yagambye nti Uganda erimu constituency 525 zirimu naga nti achallenginga wabawo ekibiina kyonna mu bibiina ebivuganya gavumenti ekyali kisimbyewo omuwendo gw'ababaka 200,000 abesimbyewo so si abayiseemu wabula abajjeyo tiketi z'ekibiina ne beesimbawo nga bawera 200,000 kizegeza constituency 200,000 kwezi 525 ne wabawo ekibiina ekyazisimbamu abantu n'agamba kiveeyo. Nendoza ku DP emyaka gyemaze nendoza ku FDC emyaka gyemaze ng'evuganya n'ebirala byonna ebadde nga bivuganya nga NUP tennajja kibiina ekyali kisimbyewo ababaka 200,000 amazima ebyaddala nga tekiriyo oba kitegeera kwekusirika nengamba nti entagala paalamenti yaffe gyetagalamu nga buli gavumenti kyeyagala kyekiyitawo kiyinza kitya obulemu okuyitawo bwe bwaba nga ababaka 525 nga opposition tewezaako babaka 105 kyekiyinza okulemesa gavumenti kyeyagala okuyitawo. Awo nno wensabira aba NUP mwenna n'abakulembeze baffe mu NUP ensonga eno mugitwale nga nkulu. Obungi bw'abantu betulaba nga baaniriza His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu mu buli nsonda ya Uganda walaga obwigamu kweyo ensonga. Bwe kiba nti His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'agenda e Kabale teriyo omuntu ayinza musinga kuŋŋanya abantu bangi, bw'agenda e Kasese bwekityo bwe kiri, bw'agenda e Mbarara yasinga okuŋŋanya abantu abangi, bw'agenda e Hoima yasinga abantu abangi, bw'agenda Mambuka yasinzayo abantu abangi, bw'agenda Bukiikaddyo yasinzayo abantu abangi, bw'agenda Maserengeta yasinzayo abantu abangi. Abaffe ekyo tekitumala bumazi okugifuula advantage esobola okukyusa ebyo ebyalema okukyuka nga tuyita mu mbeera efaanako bwetyo ey'okulonda ababaka ba paalamenti. Nze mbadde nsaba abakulembeze baffe aba NUP eno mobilization mugikole, mutegeeze abawagizi ba NUP bonna mu bitundu by'ensi yonna Uganda baveeyo beesimbewo. Omundi ogw'enendoza abaka okwewandiisa bazaalinga milioni 2. Eyo pulogulaamu giteeke nga bukyali atisi muteekewo ssente ez'ababaka tugeze nga 10 oba 100 mwaka bemuyinza okumanya nti bano basobola okulemererwa okufuna ssente ez'okwewandiisa naye ng'ate baba beesimbyewo basobola okuwangula akalulu okusinza ku kunoonyeza ku mba mukoze mu bitundu abantu abo gye bava. Ku constituency 525 at least tukakase nti constituency 400 tuzisimbyemu abantu, tuzisaddemu abantu ba NUP abagenda okuvuganya kuba memba wa parliament. Butumala okukwata abantu constituency 100 nga zona tuzitaddemu abeesimbyewo ku baka bwa parliament. His Excellency akozese influence eyo gy'alina obwagazi abantu bamwinamu n'obuwulize bamwinamu mu ddoboozi lye ku kigambo ekyabalagidde abalagire balonde abantu abo 200,000. Balonde abantu abo 200,000. Tukikakasa bulungi nti akalulu kabbibwa ne ku nnonda gye balondamu abaka ba paalamenti olwokuba nti obwa bize buba bungi nga bakyalwanagana n'okubwa pulezidenti balwanagana nakusimanya akaba meya simanya balwanagana n'akabaani obudde busobola okubeera obutono obusobozesa abantu bano okubba akalulu. Era abantu baba beebeereddemu mu bitundu ebyo ebyenjawulo nga bwe tubalaba beebeereramu ne bajja mu bungi nga His Excellency azze ne babeera ng'obungi obwo bakozesa bwennyini okugenda mu box ne basuulamu obululu bwabwe ku oyo aba yeesimbye okuba mu constituency yaabwe. Tetuyinza kutawangula basajja, tetuyinza kutawangula akalulu. Kale at least ku biina bye tutaddeyo 350 biwangule.
oba ebisatu biwangule nomala nemufuna ababaka bisatu nga bakibiina kino kya NUP gavumenti mba mugina mu ngaleezi nga temuye na musaayi gwa muntu yenna mubemu bwe tulina okulwana nabyo nga bwe tuli twetaaga kukyusa buyinza mu ddembe nga tewali okulwanagana nakuya omusaayi gwa muntu yenna eyo nayo ekkubo lya palamenti tusooke tulikozese ng'ekkubo ekkulu tusooke tulitwale nga nalyo limu ku makubo ekkulu ennyo eriyinza okutuyamba ekinene ennyo okukyusa obuyinza obukulembeze bw'eggwanga lyaffe nga tetuyiye musaayi muveeyo mwesimbewo tetusobola bbalinya 2021 NUP yali yakajja ng'abantu tebannagitegeera nga nayo tenaba kubategeera kati abantu bagitegedde NUP ne NUP etegedde abantu etegedde abalimba etegedde abayaayi etegedde abatuufu kati mwesimbewo ku buli kifo kyonna ekivuganyizibwako muleme kulwanira bifoolede birimu bannammwe ng'oli wa NUP ekifo kyawa NUP akirimu akyakola bulungi ate gwoli olwana kulaba nti omujjayo ate nga naawe wajja oli wa NUP noonyaako ewalala gyoba weesimba woolaba abatali wa NUP woba olaga genda ozoganyabo temulwanira bifo okugjako ebyo ebirimu abafudde byemuba muli pulesinga byemanyi nti twakagabo yafa ekyo mugiri pulesinga mpuuga yafa nga muli pulesinga abedi yafa nga muli pulesinga oba okitegeera ebikyalimu abalamu abakola mu byensonyiwe tugendeko ewalala tufunze ewalala kuba tetujja kulwanira mu kabokisi kamu bwe tuti ffenna tugende tufunzeeko n'ewalala nja kusaba abakulembeze baffe bannaye ensonga eyo mugitwale nga nkulu bate tukubirize abantu beesimbewo oba bwakiyamaani bwa kyalo oba bwa disitulikiti oba bwa gombolola oba bwa kansala nga omulaba bakansala bwe beesimbawo mu bungi ne bawangula mu bungi ebifo byonna mubiyiikeko mu bungi naye omusajja constituency 225 nemusimbawo abantu 8 olindala muzirekeddaali ebibiina byonna byonna omugatte ne bisimba abantu 12 kitegeeza nti constituency 4 zonna muzirekedde gavumenti yezitutte muzigirekedde nga tolina kuvuganya bevuganya bokka nga temulinayo oba okitegeera